Omubaka wa Pulezidenti Nakawa Kamugisha asabye abavubuka okwongera okwenyigira mirimu egy'ebyemikono nga kino kyekiyinza okukendeeza ku bbula ly'emirimu naddala wano mu kibuga. Kasimu Kamugisha asinzire ku mukulu gw'abayizi abali wansi w'enteekateeka ya Skilling Uganda ekigowa mu Ntinda n'ategeeza nga kati obumenyi bw'amateeka bwe bukendedde mu kitundu kye kubanga abasinga balina emirimu gye bakola. Oluusi obumenyi bw'amateeka bukendera kubanga yandibadde nakyakukola n'agenda mu kumenya amateeka tumufuula bisi n'abanga atuyambye n'atwongako omuzigo. Ekyokubiri waddayo afuka ekyokulabirako ku banne n'agamba nti bw'ogenda ekitegeeza oba ky'osoma ekikuumye okuba akatayibwa nekikuumya n'enva n'omuzola okufuna ssente. Omuwazi wa Pulezidenti ow'enjawulo ku byenjigiriza n'ebyemikono Faith Katana agamba nti enkola eno eya Skilling Uganda ekyusizza nnyo abaana naddala abasibuka mu bitundu eby'omu ghetto mu kibuga Kampala. By the end of the training, these are 6 months. Every 3 months we spend over 3.5 billion on skilling. Because you think of the food, you think of the rents, these spaces, you think of the salaries to the teachers. We have almost 200 instructors. We rent all these 7 because one day we don't rent and subway, but the rest we rent, we pay the rent. And then many other things. They get sick, they cut themselves. There is medical treatment. Okuva mwaka gwa 2017 abayizi abasoma mu mitwalo 3 be babanguddwa mu nteekateeka eno era ekyusizza nnyo obulamu bwabwe. Tuzze okulaga aba leaders abakulembeze ba MP bakansala abeerosi okwelaga abaana be batuweereza emyezi 6 emabega kiki basobodde okuyiga mu myezi egyo emitono ennyo bakola showcasing oba okulaga ebintu ebyenjawulo bye bazze nga abakola engatto, abakola embroidery, abatona engoye, abatunga engoye, abakola masweta oba knitting, abakola buli category ya course gye tusomesa. So mwerabiddeko n'abazadde beerabiddeko ne ba leaders beerabiddeko bamanyire nti President sente waziteeka tazoonoona wabula azikola okulaba nti ayamba omwana omuwala n'omulenzi. Ng'omulamwa gwa programu eno omukulembeze w'eggwanga yayagala nga akulyetinga emirimu abavubuka bafune ssente. Naye omulamu omukulu kwe promoting import substitution through value addition. Waliwo bangi abaganyuddwa era batunnyonnyodde ebyo bye batuuseeko. Nali sikwegamba waliwo ekizimbe bw'obeera oyimiridde wano waliwo ekizimbe bakiyita oba kya sidiiru kyali mu zimbaawo. Nze mwe nali nsula era abayindi baali bangobyeko n'emiggo nga sirina wakusula naye okuva lwe najja wano embeera neeterera kati mbeerabeerako smart lwa nsonga nti kati nfuna ne orders nenkolera abantu ebintu nengula ku ngoye era mbeebaliza ddala nno kwegamba oba nfukamire emirundi 120 mbeebaze neyanze ngemwe bala okubeererawo baganda baffe bazzukulu baffe era pulezidenti waffe yonna gyali tumusuubiza teri agenda tubuzaabuza. Baali tebatukkiriza wadde okuvaayo ewaka naye olwaki n'ekintu twafuna obusobozi obusobola okutuleeta wano eno batulemesa ne bagamba eyo babatwala balimba baagala mugende muwagire Museveni simanyaani naye ffe tubagamba ffe tumanyi kyetwagala oba Museveni oba ani ffe twagala Museveni kubanga atuteereddewo ebintu bye tugenda okukola. Enteekateeka eno eya Skilling Uganda esasanyizibwako obuwumbi obusoba mu 3 mu buli myezi kumpi 3.